Nakawempe. Chifu bachira chifumba mutuku. Jati. Jati nze njagala. Bakuba. Era jati bawayo private jati. Simanyi. Bampeyo private jati wange nga mbeera wano. Kuchido. Mbagadde. Ne mama bawa busunga bulungi. Baba bakava mu training. Nga balina okugezesa obukodyo. Babadde bakoze ekyo. Ekyo tutandikira. Nakati nga tonnabuuza abantu bebakubye emiggo babadde bakoze eki. Tubuuze ku bantu. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, mwebali gyonna gye mutuusaako engalo. Nze Samuel Kalungi sinzidde wano. Samuel Kalungi ku media ne ku baganda baffe abalala. TS Media. Tuli wano kunnyonnyoka mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Naddala kati mu kiseera kino ekizibu kye tuli mu political times. Political time ebeera nkambwemu. Kati okubeera enkambwemu ffe ogwaffe gwakubatiisa. Si kubabuulira mazima. Anti amazima ge gatiisa. Amateeka galimba. You have a right. You have a right. Ge mateeka. Ng'ofuna emiggo. Bwe bakuba ne bakumenya okugulu. Right ebe weddewo. Right yo otandika ginoonyeza katanda wali. Ne wano akugamba you have a right. Baloya abe basinga okugira you have a right. It's your right. Okwekalakaasa it's your right. Nkufuna. Owajja ati bwakukuba essasi ne bamala ne baliyita astray bullet. Bwe bagayita? Bwe bakuba essasi poliisi esodiyita erinnya lyonna. Oba negamba ne bakuziika bulungi nnyo nga bakugambe nti ofudde astray bullet. Oba ne bagambe yakubye tetumumanyi. Tetumumanyi yavudde mu bantu tetwategedde yavudde oba wa. Era poliisi yabeeganye. Girako bwoti ogirire ddala kuba kati ogize ate n'otagira nnya. Kati n'ozuukusa ababadde beebase. Kiwedde kati oli steady. So ffe bwe twojja wano twogera biruma. Tetwogera bye mwagala kuwulira. Tusimbule. Twava ku kitebe nga tugenda e Kawempe okukola campaign. Tutuuka mu kkubo gyati esazeeko. Futusojja bavayo babuuza buzibu ki. Naye mabega baali basazeeko. Mabega na maaso. Gye muva nayo baali basazeeyo. Baali basaze gye tulaga. Mudde mabega. Ate gye tulina okukubira campaign. Ekyo mu reporting nakyo kibeere reported. Reporting zaffe tebaziwulira. Ne musalawo ki? Nga twagala kugenda tukole campaign. Akati ekyobulabe ekiri mu ebyo ebintu kiri nti omanyi tulina ekizibu ky'abantu n'okwegeziwaza ennyo. Abantu bangi omanyi kyemwerabira kyemwerabira nti poliisi n'amagye n'ebigenderako balina kye bayita intelligence. Gwomanyi nti abantu abasinga okubeera mu Kawempe ennaku zino si baamu. Bamagye. Abantu abasinga obeera kati mu Kawempe si baamu. Ababeera ku campaign biki tebalondera Kawempe. Gotoli muna mawulire ojja okwateyo ombwati squeeze jangu soko gye wano olondera mu polling station ki. People power linda ko tukyali mu kunoonya kalulu. Bye babeeramu ebyo. Kakati intelligence ekimanyi bulungi. Abantu be Kawempe mwebali. Kyokka ate n'abayiribira mwebali. Ontegedde. Kakati okugenda mu campaign n'obulamu bwo ki ekisinga obukulu? Obulamu first. Kati you understand waliwo buli kintu kiriko ekisooka n'ekisembayo. Ontegedde? Better off ogenda ne tudda ne tulwanagana n'amateeka. Twabadde tulime nti okulangira ku kisaawe kiri tetwasobodde gyati yatusazeeko. Than okunegotiating okugulu nti kwamenyese. Era ye ali mu ddwaliro.
kati tawa natundde tawa nga yeetaga emyaka egi okutereera va ku bino ebyokuba nti ajja kutuuka kiseera atambule naye waliwo weetaaga kye bayita healing naye yabakoze eki kyenkugamba okutuuka omukuba emigge kyenkugamba ekyo yabakoze eki okyekekigeza kukugamba kye yabakoze kukola bo kye batandiyagadde kubanga bamusanzeewa ng'agenda mu campaign ye yeesimbyewo foot soldier tegeera obuvunaanyizibwa bwata personal level okyegedde bwe baba bakubye nalukoola eyeesimbyewo how about you gw'omuwagizi amunoonyezaako obunoonyeza akalulu yes nti buli lunaku tulina okuba nga tulinako bye tweyigiriza lwa mpaka nagamba nze njogera biruma nsiina nnyo obudde bwakusanyusa bantu nze manyi gye nsanyusiza abantu ate theatre siyitaako bantu mu theatre ne batajjula tiketi zaabwe kati gye mbasanyusiza mmanyiiyo kuba egyo emirimu gyonna ngikola ki ngikola ne channels kwe mbikola gyebiri mugende ku theatre focus munyumirwe mufe ssanyu naye bwe tutuuka wano these are serious matters kubanga zirimu life and death as we speak here omuntu asobola okufa enkya olw'ebyo bye tuwogedde dakiika emu bbiri nkugambye senga gyati esalako wali ngene mabega gyenva tesazeeko nkyuka bukyusi nze si muna struggle nze ndi muna Uganda nze ndi mutiitiizi kituufu ndi mutiitiizi nnyo nnyo ontegedde okubeera omutiitiizi omugezi osinga ow'amaanyi omusiru okyegedde omuntu ow'amaanyi ennyo nga musiru akasajja akatono bwe kati kalusonjogo kamukozesa emirimu ko nga bwe kagaggawala kati kyamagezi nnyo okubeera omutiitiizi omugezi okusinga okubeera ow'amaanyi omusiru ojja tuuka okubeera nga yojja saana example ng'abantu bakuweerako buweezi example ontegedde ng'oli akuweerako buweezi example ti gundi tolaba bebe bamukuba ne bamutta bamukuba nga gwe bakuweerako buweezi ki example so mubeere mu kifo ky'okubeera ab'amaanyi mubeere bagezi mujja kozesa amaanyi gali mufune mmwe bye mukola ki bye mwagala so si kukozesa maanyi mangi abantu bava mu kuwakanya gavumenti kati bawala nampalane kyekyatukubiza abantu kati bawala na gavumenti mu kifo ky'okugiwakanya ndowooza abawumeme balekerawo tukwata abawumeme balekerawo okukwata abantu mbusimanyi wayazibuze wayazikoze eki banoonye bajja ati ebyo bazirina zisolido zaabwe nalabye omusajja ng'akutte solido naye nalabye n'omwana ng'akutte solido y'omusajja agimusikaku anti mugabo nkubira ki nkoze eki nzizizza musango ki kakati ebibuuzo ebimu si birungi bibuuliza mu field ku front wali ebibuuzo ebimu tebabibuuliza ku front koma wenu dda emabega olyoka obuuze kubanga bw'ogaana okudda emabega ogenda kukola ensobi okitegedde oli akukubye abeere nga ye mutuufu naye ng'ate mukyamu olinga awagira ekikolwa sikiwagira naye siwagira muntu alaba kufa n'akuyingiramu bw'onyiiga tobuuka ku kalina era yitira ku madaala okkirire okitegedde senga olaba omuntu nga oli ku kalina waggulu nga gw'obadde onoonya ali wansi beera mugezi ekimala ogambe nti gundi wuli mulengede wansi yitira ku madaala tosiriwala kugamba kambuuke mukwatirewo awo ojja genda otukawo ng'avuddewo okubewo omutwe ofiirewo naye ffe tugamba wemabye mulimu byamazima ne masiki muzijjeeko si byamazima ani yagambye nti gavumenti eba yamazima
teri mazima n'aba opposition si ba mazima. Laba nnono kati kankubuulire teri mazima mu politics. Politics is simply a game of numbers. How do you get numbers? Ne bwe kibategeeza kufiirwa omu ku babo owininge emitima gy'abali kikolewo. Era kikola nnyo amakulu. Goloza lwaki bateekawo kamera? Lwaki bajabuzi ne babikunyumiza ne bagamba omanyi ekyabaddeyo baatukubye emiggo baakubye ffe emiggo lwaki oza tebabikunyumiza? Tuteekawo kamera kulabisa. Gwe okimanyi nti nno gyati bw'etakuba miggo tewaba mulimu sayidi ki yonna. Obote. Ebyo nno mbikugamba otegeere saagala obeere mu Obote gyati nga tekubye kibooko tewaba mulimu. Sayidi ya gyati ne sayidi bombi kubanga waliwo yabatumye abagambe okunkumula ekibooko bakitegeere. Kati bo babanonya kitweki embooko weenyookera babakunkumula ekibooko. Kati bo nga bayimirirawo mugendo yitira wennyini. Kati muyimiridde mu kuba bayitirewa. Kozi bayimiridde mu kuba. Bayitirewa. Kitegeeza kummwe babiri kuteeka okubaako omugezi ogwo. Kuba mwenna muli basiru kati. Mwe mugenda ono ayimiridde mu kuba agambe toyitawo wano. Ate wano we muyimiridde si we tulaga tugenda wali nga mutumaze obbabuuka. Kakati omugezi awo adda mabega. N'okola otya? N'otegeka bupya. Nkubuulidde nno ebigambo bye nkugamba saagala obitwale nga byakusaaga. Biri serious. Amazima. We are not here to play. You mess with the police, the government will kill you. And when it kills you, it will give it any name. Any name. The government can kill you and give it any name. It can call it an astray bullet, it can call it what, it can call it anything it wants. Ontegedde. So do not play, don't test the government. Bagala kubeeramu. Ebyo ne Bobi Wine nga ayingidde ajja bikola. N'okusingawo. Buli mukulembeze. Obukulembeze nga buyingidde. Nakulaga ekyali mu America. Gundi Trump nga wangudde. Abasajja be baakwata. Nga beekalakasiza ku Capitol Building yabata. Abamu baali babasalidde emyaka 3. Yabateerawo. Kasita yawangula. Teyabuuza kirala bakyali ku parolo simanyi ani twala tugende. Release. Bonna bali mu maka gaabwe bali bati. Baga twakuba emmundu twafuna obwogerero. Emyaka egyo gyokka gye baamalayo nga Biden kwali. Okategera kengezaako okulaga oba. So I want you to understand that government is run by people. Naye amateeka agamu agafuga government is consolidation. How they consolidate is not your problem. And it's not their problem. But when they are consolidating, buli kintu bakikozesa nga balina okkikozesa. Eyo gyati gy'olaba yayambye na nnyo. Yayambye SFC. Kubanga luli abantu badde banenye SFC. Wakyaliwo agyogerako. Tuli ku gyati. Polisi yajeeganye mbu tebamanyi. Kyekyo. Kakitegeeza gyati yo eri. Oyinza kuba tontegedde. Naye tukireke. Tugende mu maaso. Weegaana otya ekintu nga okitekedde tutategedde ekirina okukolebwa. So kati I want you to know nti gyati ebadde erina okusooka okulongoosa ekifaananyi ky'amagye ne poliisi kubanga kati mubadde munenya poliisi munenyaani kakati kati mufune ku gyati mugiwulire. Nawulidde mugiwadde alien skin. Naye bannange obusiru buli mu Uganda. Alien skin yagikulira. Ate tebaleese n'ebifaananyi kye. Gwe abo abaana bamanyi. Mbongaali nabo. Kyokka Abannayuganda badde ya jokers. Batandise okukwata bu Facebook abantu be batayagala nga babuteeka buli gyati gwe bafunye. Tuli mu bya serious. Kyenkugamba nti we have the quality of the people mu Uganda yakakana. Abantu bukimu bakirabanga ekyokusaaga. Kyova olaba oli asobola okukwata emundu asobola okulaba omusirikale nga mutunuzizamu emundu najja musi.
ye tamanyi kyekitegeeza because waliwo amateeka agafuga ebintu ebyo byonna okyegedde ate tosobola kubasinga kuba be bannannyini mateeka be bagakola n'ekiro bagakyusa ne gatunula gwe gyokoze eki kati gwe beera mugezi kino eno entanda gyesibirira buli muntu w'opposition beera mugezi sala amagezi gonna gayingira obuyinza bwe luba lutalo mu luyingira nze mpagira olutalo baba balwagala bayingira olutalo okusinga okulimbalimba nga mulinga abali mu lutalo ate nga temuli mu lutalo ekyokusatu temuwalana gavumenti mugiwakanye naye temugiwalana omuntu gwe mututakolagana naye ayawukana ne gwempalana kubanga omuntu bw'otandika omuwalana otandika okubanga buli kimu kyolaba okiraba mu bubi ne bwaba akugambye nti mbadde njagala okose luno oluguudo olwa ABCD gw'okirabanga akulemesa ontegedde njagala okole bwoti okirabanga obubi kakati bw'otandika empalana otandika okuvuma otandika owemula otandika okola bala abantu b'owemula bwe bajja mu uniform balinga ggwe bw'okimanyi nti abaana bajja ati bonna salabeko wa myaka 4 bonna abiri mwegi bayinza n'okuba ekiro babeera ku kitebe ekiro ayambala akakofiira ng'ali ku kitebe n'alyoka akukunkumula kibooko akukunkumula akulaba ng'agamba nti ono gwenkuba ye gundi nkuba Peter ng'ayambadde akakoko n'akuba kibooko anti bosi basiraamu gavumenti si nsiraamu Mustafa ali mu kuba Uzairi tekirina buzibu gavumenti yo tesiramuka gavumenti eba na ddiini Peter ali mu kuba Petero tebalina ddiini gavumenti teba na ddiini ata nani kila muntu era eyo gavumenti osobola okubeera ku saidi yayo emyaka ogwanamu ogumu n'ogikyukira nekukubirawo nekutta wekikoledda weekiti yo bwekola gavumenti bwekola nga 13 kinaaba kitya kijja kuba kikambwe 13 ng'abantu balonda ali mamwitani nga balonda ani Nalukola waliwo abali ku ground enyubani Ruswa ne gundi nani Nsereko era kakalulu kalaba kalimu obugombe ojja kawulira jjukira nze kugambe fwe problem solvers nakugamba nti first of all akalulu ako tekeetagisa wakyogera tekalina makulu myezi 7 tekalina makulu ontegedde kwa twatulabe ku bantu abavudde mu parliament ne bagenda ebweru emyaka 3 naye nga ekifo tekizze mu muntu so tewali njawulo na muntu afudde ekyo kati amateeka ge tulina okugenda nti buli tulaba obuntu obufaana bwe butyo obumulumulu bwe butyo bwe tulina ottereeza nti bannaye kati etteeka likyuke mu parliament omuntu bw'afanga amaze okufugayo emyaka 2 engeri gye tulina ba MP abawera tetuzzaawo naye olwokuba nti buli omu yafuuka ddiira okyegedde electoral commission naye awo eba esanyuka kubanga bagenda giwa ssente eba egenda kuyingiza so kati buli omu oddiira buli omu waali balabika olinde bw'atandika oluwala nga batandika okukola empapula ate Nalukoola yatandika okukuba ebipande ng'oli ali mu ICU Nalukoola yavuga ng'emmotoka namusanga nako nenjogerako naye ng'ayambadde nga ye olwedde emmotoka ye eriko egundi nga yatandika dda campaign okategedde sikyo kitegeeza kati ebyo agwe mateeka galina okukyuka okyegedde essaawa eno waliwo abantu abakubye ebipande byabwe biri ku kkubo bikolako ki bikolako ki is this 226 mweteekateeka ki tewaliwo mateeka gafuga ekyo tebagateekawo ndowooza kyenkugamba nti ebyokukola tubirina naye twesibye ku bitalina makulu okyegedde olwedde kati gwe okyalowooza ku byakubala bululu naye waliwo ebirala ebyokukola mu bululu mwennyini essaawa eno ekimu kubikubya abannuupu awo is a confusion they have olwaleero tulina Luswa wa nuupu tulina Nsereko wa nuupu ontegedde tulina Nalukoola wa nuupu bantu aba basatu okyegedde
kati schedule eri crowded. Schedule eri crowded for no reason. Because senga teka lyaliwo nti munnange buli muntu anayitanga mu kamyufu ne bakkuba tojja wali okwewandiisa. Tojja ekibiina kyo kyekiri commendinga omuntu yekka adiclaringira okubeera independent ateekeddwa okubanga awangadde mu bwa independent waakiri emyezi mukaaga ng'akalulu tekannabeerawo. Okyegedde era n'abantu abagamba nti bali independent badiclaringa bagamba nti ffe tuli independent. So that when we are questioning them, we are questioning independent candidates or we are questioning independent people. But then bino ebyokuva mu kibiina ovuddemu enaalemu bakubya akamyufu ate n'ogamba kati ndi independent. Kati independence kiruzinga meaning. Kiruzinga meaning because kati senga gundi awangula akaluluuswa. Ng'agenda awanika ekikonde. Kati mwawulayawula mu bululu bwammwe mwawula kati ebyo byonna bye by'okutereeza. Nga tetunaba kulwanagana n'abajjaati kuba abajjaati bo byabo biri straight. Toyita wano kibooko. Njagala oyitawo kibooko. Okyegedde kigezaako kulaga. So kati waliwo ebyokukola ebisinga jjaati. Okyegedde okwewala jjaati. Tukole bino tutereeze okwewala jjaati wali tina jjaati yabulwa wakudda. Naye kati nga tukyalimu eno confusion miyitirivu. Ekyokubiri recruitment zikolebwa zitya? Abantu ogenda mu jjaati ogenda mu poliisi ogenda mu kimu nagambye empalana ya gavumenti. Abantu batandika okuwalana gavumenti okusinga ogirwanyisa no ogiwakanya kuba gavumenti asobola okukola kino n'okiwakanya nogamba ekyo kikyamulwa ABCD ekyo kikkirizibwa. Bw'owalana gavumenti oba owalana buli omu oba owalana amagye owalana poliisi owalana buli kimu owalana jjaati owalana ani kati akuwalana bwakusa atasobola kukuwa keeki akuwokya miggo. Okyegedde kati bano bali mu mpalana. Okyegedde babayita busajja twatugende bano bantu ba Museveni mubataddeko feesi endala mubakoze ebintu ebirala mubalimbye kati oli agenda okutuka mu field ng'abeesunga. Abataze bakuuma abazze bakuba miggo. So mukkirize temusobola wangula gavumenti okuleka mugirwanyisiza ebyaddala. Muyingire nsiko ffe tubagambe nti kakati tusalewo batu bajoyininga oba nedda nga mutubuulidde ne kyemulwanirira. Twagala ntebe tunagitula mbameka Bobi Wine. Kati nze nferwa Bobi Wine. Kyeki kye nagambye mu gutoli wa struggle. Kati Bobi Wine ye struggle. Bwagikulembera lwefuuka struggle. Essuubi lyaffe liri awo. Kakati essuubi lyammwe mujja ddifuna naye essuubi lyammwe muliteeke nnyo mu bikolwa bimugenda okukola nga mufuuse gundi mubijje mu bantu kuba abantu bakyuka. Ebyo ebigambo byoyogera ne Museveni babyogerako. Ku Museveni bwe yali nga waali ngajja bigambo Bobi Wine byayogera kati ne Museveni yabyogeranga nnyo era yatandika people power. Museveni yalina people power. Yenjiri gye yatambuzanga. Okyegedde nga Obote balemeddewo kakati ng'abantu jjukira abantu balinayo ng'emmwanyi zaabwe matooke kasooli biki nga buli omu ali wuwe nga gavumenti eringa etabakwatako. Museveni n'abagamba no egavumenti ebakwatako ono ali enguzi bali mu nguzi bagira sente zammwe ez'omuwa omusolo ebintu byonna abitutte. Okyegedde coffee marketing board simanyi byani byonna bintu bye ontegedde bintu bye. Okyegedde era agenda okuyinga ebintu byennyini Bobi Wine bya complaining ku Museveni olwaleero bye bintu bye Museveni bya complaining ku baamini ne Obote. Batta abantu awatali nsonga bakola batya naye era waliwo abali mu kugamba essaawa ne waliwo abagamba nti abantu abaafa gwe baleetera okufa nga weekyanga ekyengezako okugamba nga bwogamba Museveni naye waliwo abamugamba nti weekyanga nga eruweero nottisa abantu baffe ng'olwaleero era waliwo abali mu kugamba nti Bobi Wine ottisiza abaana baffe. Tokimanye tokiwulirangako
kakati ekyo kitegeeza ki nti we are in a vicious circle of stupidity. Mistakes abajjajja baffe bezaakola ze baakola hanaffe ze tuli mu kuddamu. Okyegedde nti obudde buno tulina kutereeza ggwanga, tutereeze pulezidenti ajja, nti pulezidenti ajja ku luno tajja kubanga yeetegeerera. Twagala pulezidenti onule, tetwagala pulezidenti wa Ntebe bibimuluza, twagala Ntebe kasasiro, twagala pulezidenti alina amateeka agamufuga. Ye abeera waggulu ku mateeka naye nga amateeka gamukola ki? Olwaleero ne boddira embuzi n'ogitwala mu Amerika nga yeefuga, era Amerika esigala etambula bulungi kuba institutions zonna zikola ziri independent. Naye kireeta independence si mukulembeze ali ku ntikko, nze naawe ffe tukola independence entuufu nti gwe kola obuvunaanyizibwa bwo. Ontegedde Keti bwe yatutuddemu ng'alaba kooti tekimala, alaba poliisi tekimala, alaba noboda akimala, ye ng'asobola okukimala n'akiyingiramu. Olwaleero Suna Ben ali happy ne gundi ali happy n'oli ali happy. Okitegedde bulungi nnyo. Naye nga ekyabadde wakati awo yabadde tension ng'esobola n'okutta omuntu. Waliwo omuntu eyabadde asobola okusanga Nambwayo n'amukuba Kabalongo n'amutta. Wabaddewo omuntu asobola okusanga Suna Ben n'amutta. Wabaddewo omuntu asobola okusanga Kamuga n'amukola ki? Keti yakimaze. Ekyenkuyita nkugamba, we need to solve problems. We need problem solvers right now. We do not need fighters. Ontegedde twagala problem solvers. Nkugambe nze saawa eno as I speak to you right now, if I had powers, there is no reason for voting in Kawempe. There is no vote. Kati obulamu bw'abantu okugulu kwa gundi kwakutuse, kwattawa kwakutuse, waliwo abaana be basibye, waliwo abaana be basse. Is it worth it in 7 months? Waliwo abali mu ddwaliro emiggo. Is it worth it? Amafuta agagenda gyate eyo buli lwesituka, millions of money is spent. Naye nga waliwo omuntu afiira mu ddwaliro olwa kiti, mama kiti ya mitwalo emeka. Kati tusibule. This is too bad. Kubanga tuli mu bintu, we are discussing wrong things. Ntulesewo ensonga zennyini ez'okutereeza. Okitegedde bulungi. Eyo gyati buli lwesituka, that's money. Oyogedde ku ky'okusiibula Obote. Buli wembeera nawe okozesa nnyo ekigambo obuvunaanyizibwa. Yes. Ekizimbe ekyajiiridde mu kibuga. Naye kati bo abali mu kulwanira bbiya. Kati obuvunaanyizibwa awo. Nagambye quality y'abantu yagwa. Quality of the people. Kwegamba omutindo, kye bayita omutindo. Tulina ne bw'ogula amasimu, waliwo essimu ey'omutindo ne kasasiro. Kakati ffe tulina bakasasiro bangi olwaleero mu ggwanga. Abantu bakula bubi. Okitegedde tebali guided. Abaana olwaleero abakazi bakeera mu kibuga kukola ssente. Bino bye tubadde twogerako wano. Okitegedde buli muntu omukazi ayagala poloti. Kyokka ate nga mukaagundi. Kati poloti gw'ojagaza ki? People greedy olwaleero. People very greedy. People are very anticipative nti tebamanyina kumanya kiki kiddako. People are not even sure of their tomorrow. Okitegedde people don't even know what is going on. People are not godly anymore. Okitegedde abasiraamu tebakyali basiraamu baddala, banoonya we babbira. Abakristaayo tebakyali bakristaayo baddala, banoonya we babbira. Bapasita tebakyali bapasita, banoonya we babbira biweebwayo. The world is bleeding in a very funny way. Omusajja olwaleero ayagala kuwasa musajja munne. Okitegedde kyengamba. The quality of the people yakka. Kakati omuntu alabe emaali ya miliyoni 8 eggwawo mu kifo ky'okutaasa omuliro anoonyamu cupa ya bbiya. Babadde bali muzirwanira. Kakati ekyo kikulaga bulazi nti quality of the people. Nze kyovala sina budde kati omuntu bw'ati lwaki gyati temukuba emiggo n'emutta. Kuba kati oyo okubeerawo kwe n'obutabeerawo tatugasa. Oli ku kizimbe otuuseewo mu budde, ekizimbe kiggwawo kya miliyoni 8, mulimu abali munda bagenda okufiiramu ekiziiro, gw'ojjayo cupa ya bbiya ey'enkumi 4. Bwe nkuba n'enkutta ogasa ki?
bwemba wajjacho yomba njagala mutu aveewo. Yes, talina bakulu kankubulire gano ge mazima mujja kukayana mujja kuyomba mujja kwogera amazima tegaliko discussion goli musajja ontegedde ne bwoyambala ebiteeteeyi n'obimalayo sigala ndi musajja ne bwe weemoola n'okuteekako enjala n'oziwanvuya n'okolootya omukazi ne bwayambala empale n'azisiibamu so amazima tegabaako discussion okyegedde bulungi nnyo kati abantu quality y'abantu yakka abantu bakyalina magezi naye kivaawa waka gye tuwangaalira tubira ddala eyo kubanga kati omwana akula bukuzi takuzibwa because twakuzibwanga Karimu okoze ekyo tayitanga ku muntu nga tomubuuzizza fe olwaleero obeera ne banneibabo nga onoonya banoonye see such simple things neighbor onoonya munoonye kushegera kingaza kuba this is a neighbor I mean edda fe bwe twali tukula ekikomera kye nasooka okulaba kyali jjinja eyo maama wange omumami mukama mumuze emirembe yawummula maama wange oyo yali muganda wa maama wange naye yali yafumbira omwami bali mu tekimaaliyo busoga eyo ekikomera kyabwe kiringa wano kati bo kye baakola ng'ebikomera eri ekikomera kino kibaamu olujja olulaba eri ontegedde era oli aba n'ekisumuluzo noono aba n'ekisumuluzo ekiggulawo yes ebyo byalagawa oli azimba ekikomera n'amala omuntu azimba ekikomera n'amalayo n'oluguudo kupembene kuliko noonoonya n'emmotoka weyita nga naye yennyini emmotoka ye tejjaawo kakati ebyo tuwetaaga tugende naabo mubeere bulungi mweraba